idea abagundi abo abayimbi bannange bazze bansaba ennyimba abawera. Fiki ayagala farm, Fiki Famaica. Gundi Kenza ayagala swimming pool. Naye nga baagala tuzikola ki? Tuziddemu. Kati ate osanga nga ba legend banno basazeewo basita nga baagala bayimbe ennyimba ezo. Obawa chance n'obagala tukole. Tulaba oleese omwana yaani mwana mupya muyimbi. Maze ebbanga nga ndeeta abayimbi ab'enjawulo be siinaako musaayi. Naleeta Likado, bakazi b'Ekapobo nabayise mu ngalo zange n'abalala bangi nnyo. Bafalida Kengere n'abalala be mutajjukira kati. Naye kati nga nnyamba ku bayimbi bangi nnyo abali eyo nga bayise mu ngalo zange. Kati bwe nzadde nange ate ne ntandika okukula, waliwo talenti ezivumbuka mu ggwe. Okitegeera nti nange nze kennyini okuyimba simanyi oba jjajjange yali omuyimbi oba yali ani, naye bw'okola research era biba gye biri. Kati mu baana nga bano bwe wavaayo omwana wo n'awulira nga ekyo ky'ayagala, kuba kati luli okuyimba edda twabiyitanga bya kiyayi, naye kati talenti nti omwana bw'avaayo n'awulira nga ekyo ky'ayagala oyinza omusomesa n'okola biki era onabadde asoma S4, naye bw'atuuse ng'awulira nti ate ayagala akubbe ku muziki, osanga ate nagwo guyinza omwongerayo n'ayongera n'afuna akasente n'ayongerayo ku kitone ky'okusoma ekirala ky'aba ayagala. Kakati ne ŋŋamba nyina nno talenti z'abaana banga basatu, n'oli yennyini yafumbirwa embaga naye omuwala ayagala kukola ki? Ayagala okuyimba. Kati ono nageze okuwulira yatandiikiriza mpola ng'ayimba obuyimba bwa Likado edda nga muto. Likado waatali ng'ono ya buyimba. Edda twamuyitanga Fiki. Yeyitanga Fikiti. Nyayo wali wampambu jjajja w'abato edda we nali namuyita. Kakati ng'ayimba obuyimba bwa Likado naye ng'ayimba bulungi, ayatula bulungi nga Likado. Kati nga Likado lwatazze abantu balowooza nti ye Likado. Kati bw'akuze n'atandika sitayiro eyiye ekivubuka. Bw'agizudde ne ŋŋamba ate waakinze wemba nnyina emikono gye nawa abalala abatangasa wakisigiwa ku wange. Erinnya lye alibuulira eggwanga, nze muteeseeko omukono ayimbire eggwanga. Njagala abantu bamuwe obudde nga bwe baabumpa oba bwe baabuwa abalala. Tebalowooze muno wayagadde kulipulesinga Likado olw'okuba yakudisappointing. Ate si kyekyo, ekyo kya Likado nakirekera Mukama, ye yennyini yalimanya. Sigamba nti nze nnyinza omukangavula. Nze ndeese buleese ono nga mupya. Mulaga eggwanga ate n'abalala bangi nkyayi n'abalala bensobola okukwatako. Ekya Likado tekisobola kunkooya ku promoting abaana oba kuleeta kuyamba baana balenzi oba bawala abaagala abali mu talenti mu ekyo.